okuyigganyizibwa kwe kukola abantu era singa Uganda enekkiriza nebeera united njogera ng'omusajja wa Katonda nga mpa amagezi ate nga mpa n'obunnabbi. Do you understand? Singa Uganda enekkiriza nebeera bumu mu kuyigganyizibwa kuno ne tutafuna be basobola kukozesa bano abasajja tebalina mukwano bw'olaba bakuwaana nti gw'okoze bulungi era mu parliament gw'osinza okukola kaaba amaziga. They are users from day one. Tebaagalangako mufirika bakukozesa bukozesa Mugabe gwe beefuulira si be bamuwa diguli zonna ze yali ayina nnyo ne batandika okuziwithdrawinga diguli ne batandika okuzisazaamu naye ng'afaayo. Kati olwaleero tebakyukanga bano bazzukulu baabwe ate basiru nnyo ku bali abaasooka. Amateeka gano ge twayisiza oba ngambe ge twayisa tukola copy and paste ku mateeka g'abajjajja baabwe ge baleeta wano. Yes. Eruli. Bajjajja baabwe bwe baali batuorganizinga mu kolone yaabwe ne batulaga nti amateeka gano geetaagisa. Ne batulaga nti gano amateeka geetaagisa. Ku lwaleero abazzukulu omuntu tagenda kuwasanga nga bw'ayagala. Yes. Tugoberere Katonda kye yatonda. Buli musajja anaabanga wa mukazi na buli mukazi anaabanga wa musajja. Teeka lya Abazungu bayongerezaako n'omusumba okwo era wano baasanga tetulina omwomu. Bajjajja baffe baalina abakazi bayitirivu ng'abakazi abo bategeeregana n'abaana baabwe nga bategeeregana. Bino ebyaba step okutemuligana bitandise na tteeka ly'Abazungu. Kituufu. Balaba benefits luli bali tebalabanga benefits. Abakyala babeeranga bakyala b'abaami. Yes. Naye nga talina byagamba nti kati bwe mwawukana atwala akeedi byaliwo nga byabwe bonna ne kati buli omu n'omusajja tafiiringa entitlement eyo naye ate omukazi nga tafiiringa entitled at all. There was that total peace and harmony. Ne bayisa amateeka agali mu penal codes agalungamya buli kantu konna tebalina ke baaleka. Towasa nsolo omusajja afumbirwa omukazi omusajja ku musajja n'ebibonezo ne babissaawo omukazi ku mukazi ebibonezo ne babissaawo omusajja ku nsolo ebibonezo ne babissaawo. Ndowooza kye beerabira kyali tekibakwatako obusezi tebabuwa tteeka. Simanyi mbadde sikirowooza gwe olina etteeka kiri omanya livunaana omusezi. Ndiyinza okuba ndowooza tebakirowooza wamanga bw'oyo tekyali mu kalicha yaabwe. Ate ne mu Bayibuli muno nsomye nnyo mu Bayibuli muno ndabyemu obulogo witchcraft naye sirabangamu busezi. Kati jjukira nti amateeka gonna copy and paste ya Bayibuli okujjako kati ng'ensi ezimba ekintu ekirala ekitali kya Bwakatonda kye bayita New World Order. Ekyo si kya Bwakatonda era kirwanagana ne World Order eyasooka. Kati amateeka gonna bajjajja baabwe ge baatuwa abazzukulu bali mu House of Lords eya Small Ero oba House of Commons bali mu kugavuluga baga twayisiza etteeka ebbye ennyo naye bajjajja baabwe lye baatuwa lyali litya.